Alright, tubandiza no ku Downtown TV. Wano wenyini wetuli ku Downtown TV obulamu bugamba kimikwano. Erinnya n'eddoboozi kansala wammwe Muganze Drisa akola program Kisusse wano ku Downtown TV. Mikwano oli twayogera ku kyokunaaba nti Kisusse abavubuka okutanaaba. Leero tugenda kuona ku nsonga y'abakuumaddembe. Bannanga abakuumaddembe. Kisusse mikwano. Obusungu bwemukozesa bungi nnyo ku bannansi. Nosanga omukuumaddembe nga yeekwese ne mu nzikiza asika owa booda olw'okuba atisse mu budde obwa kafyu. Weekwese mu nzikiza osika owa booda olw'okuba atisse mu budde obwa kafyu. Laba w'omusika mu kupapa okwangu musajja tunaagwa wansi. Really nosanga omukuumaddembe nga yeekumye ne mu nzikiza asobole okusika owa booda olw'okuba atisse abantu mu budde obukyamu. Wa boda gwosika ogenda musuula ate kabenje akalala atadde mu kunyiga biwundu oba oliawo n'ebyomusabazi gwabadde atisse. So bakuumaddembe tubasaba mu bwetoowaze obw'ekika ekya waggulu waakiri mubeere mu mataala omuntu akulabe nti wooli ayimirire oba okwata ppiki ogitwale ku station naye ate n'ekyokwata ppiki nayo si solution. Mugambe nti genda naye obudde bukoze eki buyise nga bwe bakikola banaye tukoppe kubaziki ku bantu abatusingako abalala. Gwosikasikanya agudde wansi atonnya omusaayi n'omusaabaze agudde mu motoka be basasula omusolo mu uniform eyo gy'okola ki gy'olimu. Bannanga abakuumaddembe Kisusse kafyu mumukozesezza bubi. Weewaawo president yagamba ssaawa emu